Omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni yeegayiridde abasuubuzi mu kibuga Kampala okuddamu baggulewo amaduuka bakole. Mwebale kubanga mwekuumira ku Legit TV 256 nga bulijjo bwe tubaleetera amawulire agookya ate agafa ku ba-celebrities bammwe weewaawo n'okutuusaako ekigenda mu maaso mu ggwanga lyo wano Uganda. Mwasibye mutya bannyabo ne bassebo, kansuubire nti muli bulungi mugyebaleko ekyo gye mukola era mwebale nnyo nammwe abatava ku Legit TV 256. Mukwano gwe wena ate tannaba kuba ng'osubscribinga nsaba onyige wali mu ka subscription button osobole okuba nga ate otweyungako nga amawulire gaffe ogafuna butereevu. Embeera yo eri mu kibuga Kampala yennyamiza era ya nnaku nnyo era bw'otuuka mu kibuga Kampala owulira ennaku kwegamba ekibuga kisirifu, temuli ayogera, temuli awoggana, ekibuga kikwasa ennaku, abasuubuzi bagaanye okuggulawo amaduuka okukola. Emabegako awo abasuubuzi baasalawo beekalakaase baleme kuddamu kuggulawo maduuka gaabwe kola. Oluvannyuma lwa gavumenti oba n'ekitongole kya URA okuteekako emisolo emikakali. Nga bw'omanyi embeera eri wano mu Uganda, abantu baavu, abantu tebalina mirimu, kwegamba abantu otunula embeera n'ekusobera. Kakati gavumenti bw'ebanga egasseeko omusolo omukakali ku basuubuzi, weebuuza omuntu agooyingewa. Abantu embeera ebasobedde. Omukulembeze w'eggwanga yalabiddwako mu kibuga Kampala ku makya ono ng'agenze yeegayirire abantu baddemu bakole. Wabula nga abantu bo balabika nga tebali ready kuwuliriza bigambo bya mukulembeze. Abantu balabika nga bo tebagenda kubanga bakola ki nga baggulawo amaduuka, baasazeewo. Omu ku basuubuzi ayavuddeyo n'agamba nti bannaaye bakooye ejjoogo era basirise nnyo okumala ebbanga ddene wabula we kituuse tebakyasobola kuba nga ate balina ekigambo kye bawuliriza. Ono ayongedde n'akubiriza abasuubuzi obutawuliriza mukulembeze kikyagamba era agambye nti omukulembeze ali balimba, omukulembeze abasoyaasoya wabula ye alina ebigendererwa ebibye. Onayongera n'agamba nti tewali mbeera etuukawo wano mu Uganda ng'omukulembeze tagimanyi. Era ayongedde n'agamba abasuubuzi abantu bandibadde ate babayamba okuba nga ate babaterayo akabega oba nga bafuuka eddoboozi lyammwe ate nabo bambi bali mu makomera. Ono ayongedde n'agamba nti Museveni talina kyagenda kukola ku ky'emisolo wabula ayagala muddemu mukole kubanga ye alina kyagifunamu, emisolo alina kyagifunamu era mwe mukola alina kyafunamu ekinene wabula tafaayo ku ki kye muyitamu. Ono ayongedde n'agamba nti baba basazeewo kubanga bayimusa amaloboozi gaabwe baleme kusirika mwattu basigale ku nsonga yaabwe mpaka ng'ate ekoze eki ekoleddwako. Ono agambye nti bakooye ejjoogo, bakooye okulimbibwa era mu kadde kano tebalina kigambo kye bagenda kuwuliriza wabula baagala kulaba kimu nga ensonga zaabwe zikoleddwako. Abasuubuzi bwe twogerera tebatudde, balinayo plan B in case nga eddoboozi lyabwe ligaanye okuwulira era essaawa yonna twetegekere olutalo oba okwekalakaasa mu kibuga Kampala. Abasuubuzi bagambye bagenda kuttunka ne gavumenti, bajja kuttunka n'abajaasi n'abasirikale bonna mpaka ng'ensonga yaabwe ekoleddwako. Abasuubuzi bwe twogerera kati banyiivu era bannayuganda nabo banyiivu kubanga munnange beekyaye olwa ffugabbi erigenda mu maaso wano mu Uganda. Abasuubuzi bagaanye okuwuliriza omukulembeze era bagambye nti kino ekigenda okukolebwawo buli omu ajja kiwulira era n'obulumi bujja tuuka ku baana baabwe. Kwegamba tusabe nnyo omukulembeze asobola okuba nga atereeze n'embeera nga ebintu tebinnaba kwonooneka kubanga kigenda bba kiraga obunafu bwa gavumenti ya Uganda oba ekibiina ekya NRM. Bwe twogerera kati amaduuka gonna mu kibuga Kampala maggale era njagala okutegeeza nti buli lunaku amaduuka we gaba nga tegakoze mu Uganda oba nga obutale tebukoze mu kibuga Kampala wano eno, URA efiirwa omusolo oguwera miliyoni 5. Kati imagine ennaku ze baadde baakaggalawo omusolo URA gwe yaakafiirwa. Abantu mu kaseera kano bakyali bakkakkamu naye basuubiza okwekalakaasa. Tetumanyi oba amagye ganaasobola eno embeera egenda okujja.
abantu we batuuse baagala kwerwanirako era gye tulaga wakambwe nnyo. Abantu baganye okuwulira, abantu bakooye ebigambo, abasuubuzi beekyaye kubanga bagamba nti kati we bateekako emisolo omuntu ye agenda kuba nga alyawa. Guno omusolo gwonna gwe bataddeko omuntu agenda kuba alyawa. Abantu bagambye nti we bagenda nga bajjayo emigugu gyabwe oba emmaali yaabwe okuva ebweru giyingiza no mu kibuga Kampala nti URA ebajjako ssente, wabula tekomaawo yeeyongerayo nejja ne mu maduuka nayo nebajjako emisolo, ekintu ekitali kya bwenkanya kubanga omuntu aba asasudde emisolo emirundi egiwera 2 oba weewaawo emirundi 3 ate nga bambi bakasente nabo ke bafunamu tekaba kangi nnyo. Embeera eno etuusewo mu kibuga Kampala eyongedde okulaga obunafu bwa gavumenti ya NRM era nga wetwogerera gavumenti ya NRM erabika nga etandise okugwa. Abantu tebakyakkiriza mu kulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni era nga wetulabako emabega ennyo mu history abasoma ku history oba ebyafaayo tulaba nti gavumenti okugwa yonna yatandika kubanga abantu bagijjeemu obwesigwa, abantu nga tebakyagikkiririzaamu era abantu bavaayo ne beekalakaasa paka nga gavumenti eno bagiggyeeko. Wabula tusaba kino kireme kuba nga kituuka mu Uganda naye ate wetwogerera abantu balabika nga bo beetegese okuba nga ate gavumenti ya Museveni bakola ki bagisuula. Wetwogerera kati tuli mu lockdown ya tugambe oba lockdown ya katale kugamba amaduuka gonna maggale. Kakati kankulage kweno chain y'abasuubuzi nga bwetambula olabe ffenna we tukosebwa. Kampuni wetwogerera kati zikyafulumya products zaabwe, bakyafulumya ebintu naye ate tewali babisuubula kubanga ate abandibadde babisuubula wetwogerera kati bagaddewo amaduuka gaabwe tebakyasuubula bino ebintu. Kati katugeze bino ebintu adde babisuubudde bagenda bisuula naye nga tebiriko omusolo omungi ate babisuula nga biriko omusolo omungi we babituusa eno ku ggwe ate ggwe abirya. Mwattu biba bya bbeeyi nnyo kwegamba embeera eba tekyasoboka. Kaakati kampuni eziba nga zirifulumya bintu nga teri agula kiba kitegeeza kampuni zigenda kufiirwa ssente nnyingi ze zitadde mu bintu byabwe okubiproducing oba n'okuba nga babifulumya. Kampuni ziba zifiirwa ssente nnyingi. Ate n'abasuubuzi baba nga tebasuubula bintu URA terina weefunira ssente. Kati ate nange final consumer oba nange agula ekintu mu dduuka n'enkijjayo n'enkikozesa nange we mba sikyagula URA eba nayo tekyakola ki eba tekyalina weefunya kwegamba trade chain yonna eba efudde. Kati wabula abantu baagala gavumenti kino kyeba ekolako. Abantu bongedde nga banyiivu ne bagamba nti Museveni ayamba kampuni ez'abagwira wano era kampuni y'omuchina oba muyindi webanga egudde Museveni agiteekamu ssente. Wabula wetwogerera kampuni z'Abannayuganda eziwera 2 zaagudde naye gavumenti tevangayo kukwata yadde ennusu n'emu eziteekemu ekole. Abantu banyiize bagambye nti Museveni akwata ebintu n'abituuza abantu b'ebweru nga wano ffe Abannayuganda tutaawa, Abannayuganda tetulina ssente wabula ayongera kugaggawaza ate abagwira. Wabula tusaba embeera eno esobole okuba ng'etebenkera. Tetumanyi kikiddako wabula nga Abannayuganda tetwagala lutalo wabula embeera weba ng'egaanye otereera tetulina kyakukola, tetulina solution. Era tusaba munne gavumenti eveeyo esobole okuwulya eddoboozi ly'omuntu wa wansi. Katusabe ebinaava mu meeting oba mu nsisinkana y'omukulembeze binaaba birungi embeera y'abantu eneekolebwako wabula nga bo abantu bakaawu nnyo era abantu bagaanye okuddamu kola. Bagambye tebagenda kuddamu kuwuliriza bigambo wabula baagala buli kimu kye bagenda okuba nga boogerako kiteebwe mu action. Awo n'ensi ejja kuba ng'etambula nti munnange nabo baagala kuba nga ate babeerako mu bulamu obulungi. Abannayuganda bakoowu tetumanyiiwa gavumenti gy'eraga wabula katusabe embeera esobole okuba nga etereera. Tusaba mikisa era tusabira nnyo abasuubuzi kwammwe tutegeera kye muyitamu. Naffe abantu ba wansi ate abakonsuminga naffe tuba tunyigirizibwa wamu kwegamba Abannayuganda tugatte wamu emikono n'omulanga tusobole okulaba nga ate gavumenti etereeza ensonga zino. Tetwagala kuba musaayi wabula gavumenti eveeyo esobole okuba nga ate etereeza embeera.
mpunzike guli lunaku olwaleero tujaba tubatuusako updates endala bwe zinaba nga zizze mwebale kubanga mwekumira ku Legit TV 256 mbaagala nnyo mbaagalira ddala mweraba